Bangambye Acram bamusibye kiri kitya? Nze sinabawulirako mbu bamusibye. Wamulabyeko mu kkomera. Nina bu video bwe ndabyeko kaawo. Ng'ali luddawo. Ngali ku poliisi emu. Bundage. Oba baali kwolwo lwe bagenda okusiba Bad Black. Acram yaliyo. Anti awo yali ne dokita. Ne wano namulabye ate ne best friend wange. Ejjo lwe nakoze interview na Acram. Sejjo. So obadde wakamuwa interview. Bino ne bitandika saturate. Yeah. Kati mbu bwe yawa omukyala lift. Omukyala n'ayingira mu mmotoka. Abeera amutwala n'atuuka bwe yatuuka n'amugamba vaamu. Omukyala mbu ng'alinga omulalu, alinga atali mulalu. Yafuula ng'omulalu, alinga atali mulalu. N'amugamba sijja vaamu. Ko ye nga lwaki tovaamu obadde olagawa. Nti sigenda vaamu. Kati yagimuweera weeyo. Saategeera wawe yagimuweera naye nze yaŋŋamba lift. Yayogera nti embeera y'obudde oba nkuba oba kasana kaali kakanyoba bwali buzibye nnyo. Nedda ate n'ekirala abantu bategeere nekya ya inginiya. Musajja muntu mulamu. Okitegedde abantu bategeere nekya ya inginiya. Good heart. Kubanga aseka na buli omu, ayagaliza buli omu, like obulamu bwe bwati ali very simple era nga olaba mukyala we. Omwana agamba mu sister wa Shiba nga ye muddugavu Shiba mu kyotala. Ono omuwala omupya eyazze bayinza okubanga nga bagatta taata ne Shiba naye nga baawula maama. Kisoboka wa mama Shiba mweru. Yavuddewo. Owaayi tetwategedde yagambye mbu taata waabwe kalungi yabagamba nti oyo ye muganda we. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keeke kutuukako yonna gy'owangaalira. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde, ayimba music, abuulirira ate azimba. Alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu. Kanoonye ku YouTube channel Mariam for Children ne Facebook Mariam Music. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Njagala okubeebaza abatulaba, tuli ku Captain Music in the TikTok edition n'omwami ono Lujja. Twagamba nti wano no hard feelings, teri kunyiiga, mu sharinge, mu commentinge, mu subscribinge. Yenze Hadijah Kigozi. Okay, so ku show eno gyenkola na Hadijah Kigozi ebyambu bikkirizibwa. Embu. Nebyo kubabuulira amazima kwebyo babitambula ku TikTok nabyo bikkirizibwa bweshiri. So ekitakkirizibwa kwe kutunyiigira. Temukkirizibwa tunyiigira kuba atakoze mawulire tetumwogerako. Nalaba luli erisebo nga banyiize. Banyiigira ki? Nze simanyi mbuno njogedde ku Farida. Bannange bonna ompisa Farida asenga w'abaana. Farida, she's an aunt. Like omwana oli naba abalabe mutalaba abalabirira. Nange ndisenga. Olinayo balabirira? Ninayo abaana babaganda bange so. Batere bajje mu kamera tubalabe. Oyagala balaba. Kwe bali ne ku TikTok yange nabadde nzina nabo ku Sunday. Wabadde omanyi nzina nabaani. Kati diro batwala ku shopping.
ku Sunday like wetumala okukola TikTok nga tambulamu tuyinza ogendako ku shopping oba ku swimming. Mutabani wange ayagala nnyo owuga so kati tugenda mu kifo nga waliwo swimming pool waliwo pizza buli omu kyayagala ngafuna yes nga baline mami waabwe senga waabwe Okitegeera. Hadijah Kigozi Exactly. kale omulungi atulako Capital Music mbanirizaako era ne mbabuuzaako mbebaza okuba nti mugoya program zaffe ez'enjawulo nabasuubiza nti buli wiiki tulina okuba nga tukwatagana na Hadijah Kigozi tutemeteme ebigambo nga bwe bitambula ku TikTok tubeere nga tubigondeza mmwe abalaba actually kafu TikTok oyogedde kitono ku mutimbagano ebitambula ku internet exact oba okalabidde ku status yo ffe tugenda kukubuulira lwaki ke kaliko ke ka trending lwaki katambula era tukubuulira amazima gaakyo oba n'ebyambo kyaze kitya ebiriwo tutandikirewa maama abakyala mama wange nze jjo yanyumiza naŋŋamba nti okwo ku kyalo kyaffe kuliko kansala kati yafa mbwe omuwala yayingira mu mmotoka ya kansala bwe yayingira mu mmotoka ya kansala namugamba nti nyambo bino bye bakuba omukono banaye mwegendereza abantu bemuwazi lifuti omuntu asobola okufuukira omuntu gwewadde lifuti asobola okufuukira omuntu eno example mami wange yagimpadde kirokozi nayogeddeko naye omwami wo mami wange ne mugamba nanga Hadijah nkubuulire wano ku kyalo waaliwo omusajja kansala kati yafa yawako omuwala lift omuwala n'atuuka mu mmotoka namugamba vaamu n'agamba ngenda kuba endulu obadde onkwata mpa obukadde 3 omwana neyeefulira kansala ye neyeefulira kansala so bino ebintu abawala babikolera ddala ze nkubuulira mazima kaakati eno emboozi ya kansala agenda ogikunyumiriza ng'eyakiramu agitegeddeko okusinziira ku byalabye ku mutimbagano ne mukubira ne mugana naye banaye maama olabye ekigenda maaso nanga nkubuulire ebyo ebintu bisobokera ddala nagamba nedda tongera kale kankuwa $5,000 omuwala n'agikwata n'afuluma mmotoka n'avaamu so bannange abawala abafere bangi nga gwogenda muwa lifuti otomere kyobola abantu nakugamba ku university nti nze we nasomera abantu batwalanga abantu anyhowly wasomera nga bakudropinga nga bandropingako nga ntambulira bwereere naye kati tokyasobola dropinga muwala lwa bizibu ebyo omuwala akwefuulira akulemeramu nze kati akutemya omusajja kati edda nali sinaba kufuna mmotoka nali ku boda bonna bu story ngenda bukumalirayo nali ku boda wa boda nga nvuga agamawulire gali ne kugatali ku nfuufu omuwala agamawulire goyo wa boda gogenda otunyumiza yes omuwala bali ne gayi mu mmotoka nga barwana gayi n'asindika omuwala ebweru nga boda ejja owa boda wange nga ajja nze nga siri naye oluvannyuma yanyumiza omuwala n'ajja nga aleekaano owa boda n'ayimirira akole ki amutwale kumbe atwala mubbi ate ababadde balwana so kati bwe buno bwe bukodya abawala bwe bakozesa naddala nga ayagala okujja mu ssente gw'oli musajja naawe omusajja ndaba osobola enky okufuna ekizibu kyekimu nga Acram kye yafunye kwesigasiga abantu bwe musanze mu kati ate bw'ajja n'akizuula nti oli sereebo oba omanyikiddwa oba olina ekitiibwa oba oshegeera ayina engeri gy'abeera ayagala akufunze nga toyina bw'ogenda mwejjako watyo Acram ne bamufuula bizinesi okunyumize munnange kati luli mbeera ndi ku show nga Acram jo nga nkubira nga ngamba ajja asooka ojje nina ensonga zenjagala okwogerako muki mu mawulire ko nze shishi nangamba nti mpulira nga obwa serebu mukooyi Acram waffe ng'akooye wa serebu naga nkooyi okubeera amatala people take advantage of you omuntu bwakulaba alowooza nti gwe alina okumufiidinga takubuuza alaba status zo takunyega naye olwokuba akusanze n'akubuukira mpa ku ssente oshegeera waserebu abumenya abantu basabiriza serebu webale nnyo bakusuubiramu binene yampadde examples nnyingi nnyo nagaa nti olulala baali bali mmotoka ne bakwano be mu mmotoka ya mukwano gwe n'akoona mu mmotoka n'akoona emmotoka endala n'avaayo nga ye tavuddeeyo ne boogera baali babimaliriza n'ajjayo omutwe n'avaayo bw'ate bwe yavaayo ow'emmotoka n'agamba nti mulino ono mmwe munkoonye mujja kiraba n'alemezaamu bwe buzibu Acram bwasa kwegamba buli balaba omusajja obalaba ssente Acram ajjukira yinginiya oshegedde so kati naŋŋamba Hadijah mpulira nga nzitoweereddwa
nkooye amawulire nkooye abantu banyigiriza mpulira okunyigirizibwa naye nga njagala okubuulira gwa criticising Acram bw'oba yakozebwa ati oba yakozebwa ekityo ebyogerwa bivaawa soko nawe otuyise yabyokoonyeeko ebyogerwa bitya bangambye Acram bamusibye kiri kitya nze sinabawulirako mbu bamusibye wamulabyeko mu kkomera nina buvidiyo bwendabyeko kaawo ng'ali luddawo ng'ali ku poliisi emu bundage oba baaliko olwo lwe bagenda okusiba bad black Acram yaliyo anti awo yali ne dokita ne wano namulabye ate ne best friend wange kati anti tomanyi abantu bayinza okubeerayo oba nga bagendako ku poliisi oba nga waliyo omuntu gwe baali bakutte kubanga Acram ne Jennifer bamikwano nalabye vidiyo awo ate nga ndaba abantu batambulizaako eddoboozi nti baamukutte ndageeko nze sinabagiraba kubanga nze konna konna byebiriko ejjo lwe nakoze interview n'Acram sijjo so obadde wakamuwa interview bino ne bitandika osatulate kakati obadde onnyonnyola luli n'otugamba nti yagambye akooye ebyobutaala yakubulidde ensonga kiki ekiriwo ddala anti olwo kati nsose ne nkuwa examples ezisoose kati ebyokulabirako bye yampadde mwe yagambidde ku mukyala gwe yawa lift waliwo omukyala gwe yawa lift we yayogeredde ku mukyala gwe yawaako ku lift ebya lift byali biti asooka ombuulire kati mbu bwe yawa omukyala lift omukyala n'ayingira mu mmotoka abeera amutwala n'atuuka we yatuuka n'amugamba vaamu omukyala mbu ng'alinga omulalu alinga atali mulalu yafuula ng'omulalu alinga atali mulalu n'amugamba sijja vaamu ko ye nga lwaki tovaamu obadde olagawa nti sigenda vaamu lift yagimuweerawo eyo saategeera wa we yagimuweera naye nze yaŋŋamba lifuti yayogera nti embeera y'obudde oba nkuba oba kasana kaali kakanyoba bwali buzibye nnyo nedda ate n'ekirala abantu bategeere nekya ya inginiya musajja muntu mulamu okitegedde abantu bategeere nekya ya inginiya good heart kubanga aseka na buli omu ayagaliza buli omu like obulamu bwe bwati ali very simple era nga olaba mukyala we so kati bwagamba nti yawadde ku muntu lift kimpawaaza matu kuba motoka full tank exactly motoka ya bay nekyokulala musiraamu ate haji siraamu butegeeza kwagala musiraamu na kwagala bantu yogera bulungi kati wekoza bintu byakatemba byakatemba byebiriwa ayagala mpomye emboozi okisusolina ng'obaleeta bagamba atya asi byakubalaata mayize emboozi erimumbu I don't want to be too serious nedda emboozi eyo erimumbu naye nze nabaddeko ne engineer ku gundi ku live yo ku interview yange musobola ogenda ku HK Media nemulaba interview nanyumiza nagamba nti ekisa kissa yakola ekisa musajja osokolera omuntu ekisa oba nolawo omuntu nakuyimiriza omuntu akuyimiriza omukyala nakuga era bannaye mwegendereza abantu omuntu akuyimiriza bino bye batuyimiriza ngenda lubaga mpayo omutwalo nga pulaani bamusetinza ajja akwate essente zazitwale w'omusawo oshegeera ebyo ebyomusawo temubitambulirako no I'm just giving you an example nti ensi kati weetuuse abantu tugabanye ennyondo ku mitwe mu butamanya ng'omuntu ali awo wamusembeza webale nnyo nakuba nakumanya kyoliko exactly so kati kino kyenkugamba nti omuntu okumuyimiriza n'amutwalako nze tekimpawaaza matu kulwakuba nga nze mumanyi nti aji muntu w'abantu ayamba abantu okitegeera ne mukyala we bwatyo naye oyinza kubalekayo bayambi bonna bwe batyo bwe bali embeera zaabwe tezaawukana naye kansabe bino ebyo bagamba nti bamusibe bireme bba bituufu nsaba ya Allah tebiba bituufu si bituufu Acram mukomera si bituufu lwaki osaba nnyo wootyo musajja mukakkamu nnyo okusibwa is an innocent man omuwala bwe yasituka we bati mbunaagamba nti ngenda kulopayo onkutte mbunayimuka mbuno nga yesiza ebintu kunene emabega mbuba mukutte mu mmotoka nga bwatyo bwagamba anti olwo amusika eriyo amusetinga koodi ababodaboda ne bakuŋŋaana awo agina sendabirwamu n'amugamba munnayo ogenda kufuluma kati mbw ababodaboda bebakuŋŋanya ne bamuyita agisalamu aleikum n'ayogera nabaawo omuwala mbu naggula mpolampola oluggi n'akola ki n'afuluma ebweru ate enduulu yagikuba yalaba nga kimulidde n'avaamu paka ku poliisi nze simanyi gye yadda
nzawo aji we yakomeza emboozi nti yawonera awo Kyovola awo ngamba mbuno bamusibye nkugamba tebamusibye kuba nze nabadde naye nga nnyumiza engeri emboozi story gyakoze eki yatambuddemu n'engeri gye yaweddemu kati we batuuka mu ka trading center awo nga bamumanyi Haji Salamu aleikum ki akiriwo biki bamubuuzaako kati mbwe omuwala naggula mpolampola oluggi n'akola ki agenda nga bizinesi ziga omukyala yali asitudde akasuuka naye nga tamanyi kiki kirimu kuba omwana yali takaaba nakukaaba daga oba yali ddole oba bwali busuuka okitegedde amaawo kati nkiraba so kati eyo y'emboozi awo we yakomi engeri gye bikyali awo kati twe tubirekera bikyali byambu kubanga babadde batambuza ekyekkomera tetulina kisatifaayi exactly so kati nze yeyo emboozi gye nakomye okwogera naye sinaba kuddamu kuwulirizaako ku bintu birala so for reference HK Media genda ku channel yange olaba emboozi ye bwe yabadde agenerating eyoyo omukazi agamba mbuno simanya biki bwekito wekyatambudde kutunuulira nowulira nga n'obwongo bukuweddemu era gwoze tosaa kumbuuza bibuuzo lwaki ati nkoze kibi ki simanyi nange wentunuulira abantu bwentyo nga mbabuuza ebibuuzo I'm a good listener over listen kale nga tuvuddewo awo abaana bagenda kusoma P7 abaana bagenda kusomero Pretty Nicole agenda kola bibuuzo doza senior 4 basooka senior 4 bagenda kusooka Pretty Nicole ali P7 agenda naye kola bibuuzo omwaka guno gwennyini bambi kibebi mpozi ali mu ssomero lya Dr. Kruto ali mu ssomero lya Dr. Jasijja agenda kukolera ebibuuzo naye nga gye bamukokingira abadde so kati ajja kuddayo Kaseese eri gye yadduka gye yaregisteringa agende either bafune like a nearby apartment agende ng'akola toyogera kya apartment e Kaseese kikakkanye like wagenda hostel agire asuleko awo mwana P7 mu apartment Hostel akimayo kitalinayo baluganda apartment I think nozebera housing abantu bose adoza okubeera sisha tukigonzeemu agenda kuddayo mu kisulo ku ssomero amugobera ddala no bwe bakususpendinga ku ssomero you can't mix with the kids again ne oba ogenda mu final day yes kyova olaba ku ssomero we twasomanga nga we bakususpendinga tosa n'ofuluma ebweru w'essomero bw'ojja okukola ebibuuzo bazadde bo bakulinda ne bakuzaayo n'enkya ne bakukeeza n'okola ne bakuzaayo kati for senior 4 is very expensive kubanga balina gundi nnyingi mubeeramu okubuuka ennaku bakolera oba omwezi mulamba oshegeera balina classes subjects nyingi kati kibeera expensive naye kati omwana wa P7 ennaku 2 omuzadde akutwala n'okola n'ovaayo ne bakuzaayo enkya kyovola nkugambye nti bajja mufunira waasula oba nearby apartment then agenda akole amala aveeyo nze ennaku siri bize nnyo ojja kgendayo omukuumeko ng'akola ebibuuzo omubuuze era oyagala kunjogezaako nkulaba omubuuze ebibuuzo bibadde bitya omwana ono yeeteekawo Pretty Nicole tukwagaliza birungi wamma at 14 agenda kuba atula ebibuuzo bye kitegeerekeka abaana covid yabayitamu naye n'ekirala kyendabye omukyala oyo ajati abantu bakutteko omukono ebiseera ebisinga tebatera kuddirira ali mu byanjigiriza n'abatali babyanjigiriza twalabako Love Mercy yamukwatako yali afuuse ekigondi ekisekererwa naye bwe yayogerako naye nalaba nga Mercy akyusizaamuko ono ow'ennyama nyama yawaba n'ennyama naye agamba teyagibawa nze ntwala nnyo omuntu kyaŋŋambye kuba kiba kivudde mu kamwa ke kiba fayino kyo kiba fayino nendabako oyo Pretty Nicole ne Pretty Nicole akyusizaamu okusinziira bwe yali okyamulabako ku mutimbagano nga yeebitijjula atyo kyesitakyalaba bwe buli obugoye buli naye we mulaba yeebitijjula teyebitijjula naye anti yakula bulungi lwakuba muto naye ng'abaana munnaye bwe batyo bakula lwakuba kati waliwo engoye empya waliwo n'omutimbagano naye nze njagala kubulira nze bwe nnakula nga ndi mu P7 walina Miss Kavi yes mu ssomero ye era singa nali sirina security n'abasajja bakulu bali basobola okunkwana ng'okyali mu ssomero
nga kwegamba wasukka bususu ye nakafananyi kange juzi nakateka yawo ku Facebook wafa mu ndi ssomero mu primary 7 years jukira bya biseera waliwo bandana nga mwesiba bandana yeah waliwo bandana abasisters bayi nga balina bandana bali mu secondary so nga mbutuufu wontunuliranga just face the fact nti sina nviiri naye era singa nali nina enviiri nalibadde ng'omuntu omukulu kino njagala kigamba abakyala okuva edda buli omu alina akabina ogenda kumbuuza atya naye kati ennaku zino abasajja bakajja badiscovering nti abakazi balina obubina lwangoye engoye zibongeramu tewaliwo ngoye zakabi zino zikola shape yes naye kati engoye zafuuka zakabi nti kati zafuuka engoye zafuuka za layisi nti n'omukyala alyawo bw'ateekamu akagoye aka layisi namulaba nga kamukozi omubiri ojala nga alina omubiri oshegeera so kati kitwale nti we twasomera naffe tewaaliwo ezo ngoye zigira naye nga temulagawo akuteekamu sikaati naye singa gwalinga omulembe guno era naffe baali tusumbye nga bulaaba Nicole kuba kati abazadde bakyusa bawa abaana baabwe amasimu juzi nalabya Judith Hadi ng'awandiika ng'agamba nti greatest mistake gye yakola ku mwana kwe kumuwa essimu naye alinayo kibebi gaalo yabadde asabira abaana abagenda okukola ebibuuzo nga n'owe mwali yeah alina omwana agenda otula P7 nze bwenti obwena no P7 senior 4 I guess senior 4 P7 yes so senior 4 naye ng'alina okuba ng'alinayo candidate cause tosobola kuwandika kintu bwe kityo out of the blue nga wa Judith Hadi senior 4 I'm not informed Judith Hadi okugamba Leva ne waba P7 naye nze njogera big up yeah big up Yeah. ne waba P7 abalongo bali mu class ki abanaalongo batuse mu P7 siyinza kulimba I think so I don't know but katwebaza Judith Hadi okuba nti ku ngeri gy'atwalamu obulamu bw'abaana be bali bweru wa kamera si bwe kiri omwe mubalabako sibalabako naye nze njagala kwogera ku post gye yawandiise eri abazadde yagambye nti mukama taata tusaasire fe abazadde abakwata amasimu ne tugawa abaana baffe omwana akutamya essimu okitegeeza nti omwana aba asoma naye ng'alowooza ssimu ate nga this entire week yonna mbadde mpuliriza Sanyu FM ng'abazadde bali ku mbeera ya ssimu simu ku mwana abazadde bali ku mbeera ya simu ku mwana kati embeera ya simu ku mwana giriletinga n'obulamu Pretty Nicole bwe yali alivinga giriletinga n'obulamu abaana ba TikTok bwe balivinga nti omuntu omusanga mu bulamu obwa bulijjo nga tali ku ssimu nga mulala n'omulaba ku ssimu nga mulala oshegeera so kati ekyo kyessimu kyekikola awe tuli ku kyessimu katujjewo kano akabuuzo ak'omwagizi waffe kasindise agambye eki omwagizi waffe agambye eki tukireke kwada ina kyangambye mbuuza Hadijah yogera nga tukireke bwe totya yogera amanye no show ekyo nga kyetutagaye baatu message zemusindika tuzisoma gwesindika message yo kati comment yo wogisindike tugisome so kati agambye ekyo omwagizi tusooke tukireke abadde ayagala kuzaayo Hadijah oli wa P7 nga byabuulizaamu naye ze nali mu P7 nja kunyinyonyola omulundi omulala we nali mu P7 tujja kuba tukikubuulira singa saaliko security singa ndi birala nnyo naye dadi wange nakula mukambwe no bazadde balina okuba mukambwe eri omwana watakambuwalamuko oli Kigozi omumanyi kiyinza okuliira awo ayinza n'okusabula omusekuzo nga mukambwe nnyo ate kiyitiridde Allahu akibar nze nabbako ku ssente ebere yalulala owaaye senga w'abaana baŋŋambye aliwa Farida nakazibwe Farida yagenda Canada nagamba ebya sheri gye baŋŋamba naye embu chances ziri high ayinza obutadda n'asigalayo naye si kibi okwewummuzaako tulabye abantu bangi abaretirinze ne bagenda ku kyeyo Farida si yajja okuba asoose lwakuba just tulina okukola kumusabira bimutambulire bulungi kyokka kye tulina okukola nalabye yenga yakikubye otegeeza ki yakikubye nze njagala okwawukana n'abannayuganda batamanyi nti n'okugenda ebweru it is an opportunity
oba it's an achievement. It is an achievement. It's an achievement. Gusooka kuba mukisa then nobeera ng'ofunye achievement. Omanyi abantu babuulire. Abantu bangi babamye visa. Abantu babamye visa abantu bangi balowooza byangu. Okugenda Canada oba US olowooza kya bulijjo be UK. Naye ndabye Kaiza akozeemuko. Akoze? Like ali ku diet. Kawalya salute. So esaawe Kawalya amutumidde si mububi. N'emikwano gyaffe bonna abali side awo just know ffe bikyakutte mu bukwasi but anytime nalabye Sarah Joy Bakanansa ng'awooninga MC Kapale. ate avaaki naye anti MC Kapale bamuwasiza omuzungu yawasiza MC Kapale. MC Kapale yawasiza omuzungu. Omuzungu egulaayo omuzungu yawasa mukwano. Bwe bibeera kubanga gwe okola emirimu. Anti wano oba okinterpretinga ng'oyogerera e Uganda kiba kinyuma nnyo n'ogamba Kapale yawasiza omuzungu. Kapale yawasiza omuzungu. Bwekityo bwe kino okuba oli ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka. Bwekityo kino okuba e Uganda naye ng'ekituufu kiri nti omuzungu yawasiza MC Kapale. Kati ebyo byogerera wa? Sarah Joy. Tuliwa. Nkuwadde amateeka agafuga ettaka lya Ssaabasajja. Naye ndaba watoleeta bya. Kale Kapale yawasiza omuzungu. Kati Sarah Joy nga bwe kimanyikiddwa nti omuntu yenna wano egundi ku ttaka lya Buganda bw'owasa omuzungu oba bambi onoonya mpapula. Kye mumanyi? Ate oba onoonya ki? Wabaawo omukwano. Ffe bwe twakulyanga bawala batugamba nze njagala omusajja muzungu. Abo baali bawala bedda. Tuli ku byaleero. Era nga waliyo n'abavubuka bagamba nze nenfuna omukazi omuzungu. Kati Kapale mumunenyaki? Yafunye muzungu. Naye kati Kapala abeera asobola okukola okukakaalukana era aba alina okufunayo omuzungu. Bannange kankubuulire waliwo we weetaako okukkiriza si mu bubi. Okkiriza eki? Teyagenda nga mulwadde. Kapale? Teyali mulwadde temwamusondera ssente. Nsala ekigambo. Nsala ekigambo. Kapale sente zokka ze yali abasabye mu musonde ezaali za mukolo. Omukazi namutaaninga Dawudi naye Kapale ejjukira nga tugenda okusondema. Ani yali omulwadde gwe basondera ssente waaliwo comedian ono agegenya bujingo. Twalinawo bacomedian balinga basatu balendooza MC Kapale n'oli munnaffe yatufaako izeddi. Kati Sarah Joy Bakanansa yamuwadde gundi yamuwadde advice. Sarah Joy owa Ashbag Kato. So wa Ashbag Karo n'amugamba Ashbag yeetonda mwakaano musonyiwa. Sarah Joy n'amugamba nti munnange wanene omuzungu amanyi oku-interpretinga buli kimu mu Luganda. Bwodda okulaivu n'ogamba mbunzeewo n'omufunirako mpapula mbu simanya bwe kiti simanya kityo. Omuzungu ajja kugenda asooka abikerere abikyuse olaba omuzibu. Kati awo nongamba nti no Abannayuganda tebawasa kufuna mpapula. Abamu bawasa for love, abamu bawasa for mpapula. Naye nga kasita olabawo omukolo gwa speed ezo si bampapula tekirala. Naye kasooka okuyozayoza omwana w'ekkanisa the chosen one Musumba Robert Kayanja Jr. Yebale kubanga awasa omwana Marine namulabye anayo omwagala anko tena like yamkwagaza bino si byampapula ebyo byo bitu bana beeronda bana bali kunjiri bafaanagana ne bakola obufumbo obutukuvu ng'omusumba Robert Kayanja senior yabagatta ku Miracle Center Cathedral. Oba okyayagala ki? Tewali. Nga gwe mukwano gwa Robert Kayanja Jr. Nga gwe Robert Kayanja Jr. Nga gwe mukyala we ng'omulina attachment oba okyabanja ki? Lwakubanze sobola kufumbirwa muzungu naye nga mbaagaliza obuwanguzi ab'ekkanisa. Naye nze saa kufumbirwa muzungu si mububi. Mbona nti olwokuba kati waliwo abaŋŋambye mbu olwokuba tomuyina. No, omuzungu. Era n'oyo opportunity tonnagiraba. Omuzungu si muzibu wa kufuna. Kubanga naye wobeera n'omusajja bweru w'eggwanga obanga alina omuzungu. Empisa ze tezaawukana na za muzungu. Listen to me. Weegendereza abawala abadetizeko ku basajja abali e Bulaaya nga baluddeyo nga bali civilized.
abasajja abo betulaba mu US awo UK bikyawo balimu oluzunguzungu babanga bazungu si be bano aba bulijjo be mumanyi bavamu embeera za wano abonyebonya abakaluka omuntu yes obonaabona naye womala okufuna ku ssente obeera tokyabijjukira ebyo ensonga lwaki bakaabira mu mukwano ofuuka muzungu kyekibatawaanya ekyo nga mubalumiza mulaawo ate munaaye baagala bakazi b'e Kampala I know abakazi beyo tebafuuka bo bazungu abaawa lwaki tebadeetinga abali eyo bali alina omuntu yenna ali ku kyeyo abeera hasla taba na budde bwalaavu ate ne baginoonya eno gye batikola n'abakyala b'obulaayi era baginoonyamu mmwe tonsongamu toli mwami wa Uganda Hadijah tonsongamu toli mwami wa Uganda oli mwami wa mu Uganda si wekiri abo abawala abali e Paris abali baba baagala mmwe galujja agenda okutuuka wali ku kisaawe twalabako tiktok kati yagenzeewa Iceland twali ku mbaga ye last year onani Baby Rahim yagenze mukyala we yamututte yamufunira ku tiktok yes embaga yajja kumuwa business namala namukwana namala namwagala ate ono omulenzi ono Daily UG namulabako naye n'omukazi naye yafuna naye oliye yamufuna naye ku tiktok embaga ne tugenda nonga waliwo ne reception embaga nga nnene kati bagenze naye ye Daily Uganda akyaliwo wano omukazi akyaliwo siri sure naye ngo ayinza obba just yazzeeyo naye ng'omukwano gukyaliwo vacation ye erabika yaweddeko luli mu show gye twakola oba nali naawe oba nali naani waliwo yawandiika comment n'agamba mbu essimu yange wenjiteeka wano n'ogifukamu mbu eyo noona ensonga n'abantu beefula bali observant essimu laba gyeri erimu oba amasannyalaze mangi naye maama abantu balaba paka eyo ne paka eno ku ssimu nanti manyi njagala nnyo gisimba wano bwatyo bw'otereka essimu yo bwe mba ndi wano nga ntudde I think it is not healthy nkirowooza mbulowooza ngeri akiraba oba nakigamba bakiteeka mu komenti baba lujja nsaba essimu toddamu giteeka ku maka ojja kwonoona amaka ate abo abantu bolaba bali very observant kati kitegeeza eyo waliyo nantunuulidde nga ntunuulidde paka gyezitalaba kyobola nze ntuula nsalako newenyimirira ngenda tandika okukola nga nange sikyayimirira newenyimirira I cross my legs saagala byakunnonda fe tubeerano nga tulowooza mbu okola balaba face kumbe balaba bakulaba wenna n'ebitabakwata bano bamanyi twogere ku muwala agamba mbu sisita wa Shiba omuwala ng'afaayo ng'agamba nze nnoonya Shiba Kalungi yavuddewo owaayi tetwategedde yagambye mbu taata waabwe Kalungi yabagamba nti oyo ye muganda we naye bamuyita Kalungi omuwala omuwala kyekimufula sisita wa Shiba mbu taata waabwe yes mbu Shiba amanyaga matuufu ye Samali Kalungi ge matuufu getumanyi ga Samali Kalungi kati munnange tosobola kunyooma bintu ebimu bisoboka ate ebintu ebimu tebisoboka kati n'oyo omuwala mbu naye ye Kalungi ani ayina erinnya awo lyayogedde ndyerabidde n'erinnya lya taata waabwe n'alyogera n'agamba naye ekisinza okumunoonyesa Shiba ali mu kubonaabona kati awo community eri very confused bagamba omuwala ayagala Shiba amuweeyo ku ssente oba ayagala kufuna oluganda lwo lutuufu nasoserendaba omuwala nti ezo zokka si ze ensonga lwaki nkunoonya naye n'ekirala mpita mu mbeera mbi ey'okunyigirizibwa yasoose mu mawulire ekiso ky'okumunoonya ku federation omusangewa bana babeera ne jam session nga security weeri bakukkiriza ze ku lunaku lwa jam session mukwano buli muntu asobola okwereeta nga ze ku lunaku lwa jam session bw'ojja nga gwazze okola obulabe ku Shiba waba wakamutuukako omukazi wattu n'azirika bibye n'agweri kitegeeza utumanya nti gwe sisita omutuufu naye owaayi omwana agamba mbu sisita wa Shiba nga ye muddugavu Shiba mu kyotala anti maama wa Shiba ayinza okubeera nga maama yafaanana maama we oba bagatta taata gwe bayinza mweru let me tell you bamaama obalaba bamaama bangi bamanyi okugaba omusaayi gwabwe eri abaana
Shiba yasika wa maama. No, I mean ono omuwala omupya eyazze bayinza okuba nga bagatta taata ne Shiba naye nga baawula maama. Alina kisoboka wa maama Shiba mweru. Kati nga taata w'omuwala ye muddugavu n'ekyokulala ne kamera. Ayinza obba kamera yamukutte. Kamera ya Jose da block. Kamera ya Jose. Oleko bana omuwala. Olayo obutayagaliza bannammwe. Jose nedda muddamu mukwate video endala. Oshegeera. Then ekyokulala Shiba ayinamu ye ku kasente. Kati ye lyenvu. Oshegeera ayinamu kasente. Kwega buli nkima eva ye yagala kubojja ku lyenvu eryo. Ate tojizuza. Ongambye Shiba lyenvu. Kye attracting lyenvu si nkima. No, I mean like a glowing. Ate ono omuwala mutota ayina sente. Tannaba kuzuula kkala ye entuufu. Sajja ayimba akayimba k'abaaliwa. Baaliwa ng'etubidde. So kati munnaye omuwala n'avaayo n'agamba nti taata we yamugamba nti ono ye muganda we. Nga nkulabira nalabye bannamawulire beewozaako okakasa beeyogera bituufu ngamba bino bibyo si bya mawulire gano. Bannaye nno naffe omulimu guno ogutuyisa mu bisimu. Olina okusooka ate ne muteekawo kwakkulizo disclaimer. Ekiri awo nga nkulabira. So kati tetumanyi engeri Shiba gy'akyali bize mu bya federation. Ndowooza anaavaayo ka vidiyo anaakalaba oluvannyuma. Abali ku copyright bali bize na bato. Awo tuli. Bato yaggwa. Bato bweri nnyo. Embaale tewabirabye. Bato entuufu yaggwa. Kololo. Kati ebisigadde tetubitegeera. Bali mu kukola ssente. Amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Hadijah Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mukiraba nti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.